Kuterevu ku BBS telefayina yaffe nyini obwakabaka bwa Buganda nkulamusiza nnyo mulungi ali eyo negga nti osibye otya webale kwekumira ku telefayina nsasiramu akadde kagenderedde mu budakiika tubusudde naye kati ndowooza emyoyo gibase omuli ne muganda wange Dr. Emmanuel Sserunjo gy'oweddembe n'omumbejja programu eyitibwa Amaaso Ku Gwanga buli lwakubiri lwakusatu lwakuna omuwanjuzi nze Stephen Dunstan Busuulwa akwagaliza benjagalizani muzukulu na mwame bwama Amaaso Ku Gwanga ekutuusibwako aba Harris International ye company enkozi y'ebyokunywa ebya Reham. Genda mu duuka, genda mu kantini, genda mu supermarket ofune ebyokunywa ebya Reham omuli Reham Cola, Reham WhatsApp, Reham Fun Time, Reham Fun Fruity oyo na soda. Weyagala kufuna maanyi osobola okugenda mu duuka n'ogula Rock Bomb Energy Drink. Ono gwe tugenda okunywako leero n'abagenyi bange. Bino nga tobyagala waliwo olina choice nyingi, olina variety of choices. Mu Reham osobola okufuna Ona mango juice oba Ona apple juice, oyinza n'okufuna orange juice, oyinza n'okunywa amazzi Reham mineral water. Ekyo nga amaze okukitegeeza nkugattirako nti ensimbi ntono ate n'akacupa okatwala si byadda bino nti genda ku dduuka alina eccupa eno bakuguwemu soda ate ozzeeyo eccupa ogenda nayo togizaayo. Kujjukiza aba Friends of God Garments bakafulu beegulidde erinnya mu kwambaza bannayuganda ddala abasajja oyagala kwambala suuti onyume basoboza batunda ate bapangisa obasanga waku Namaganda Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka F17 Namaganda Plaza eri mayoga wa Radio 1 mu kibuga Kampala wakati. Kinyinza obutakwebera kugamba BBS telefayina eno yennyini gy'olaba egenda kutusaako ekikopo kya World Cup mwezi ogujja nga 14 June gujjibwa kakao mu Russia olw'ensonga eyo Ssaabasajja yasiimye naawe ogoote buliro ku telefayina. Kabe nkugambye pano yange olunaku lwaleero yamazidde okujjula nyina wano on my immediate left nyina Honorable Paul Lutamaguzi Ssemakula ono mbaka wa Parliament wa Nakaseke South wa kibiina kya Democratic Party mbaka wa Parliament nyina Honorable Charles Omushana yali mutunulizi wa nsonga yali RDC yaliko Guild President yaliko bingi nnyo nyina Ambassador Kintu Nyago amyuko mubaka wa Uganda mu ggwanga lya South Africa era nga aludde ng'akiikirira obanga mubaka wa Uganda mu New York mu ggwanga eri America ate nembeera ne Honorable Mike Kennedy Sebalusarongo yali mbaka mu Iyala abeera mubaka Obusiro East n'abeerako kyenzijukirako yali spokesperson owa elect mu 7 task force omwaka 2016 era yensonga gye tugenda okutunuulirako olunaku lwaleero mu myaka ebiri mu kiseera ky'emyaka 5 akakitambulako ebiri biki bitutuuseko mu myaka egyo byatusuubizibwa bingi Honorable Sebalu task force gye yakulembera okwogerera tujja bikuba mu tooki second emu 2-3 nga ntandika ne Honorable Paul Lutamaguzi Ssemakula Ssebulamuse ku bantu abakola ku telefayina neyanza nnyo ssebo mukama wange omukisa guno ng'eba bagambye nze Lutamaguzi Ssemakula omubaka wa Nakaseke y'Amaserengeta nzikiriza mbuuze ku balonzi bange abanfuula omubaka ab'Essemuto Kapeeka Kaasa Ngombe n'okusaasira ennyo kyamaani wange mwami Mutiba ow'Ekibaala awo Kaasa Ngombe olw'okufiirwako mutabani wammwe mukulu bwogi kitalo nnyo neebaza kondaba nze wano kano nga webaza abantu lindako baŋŋambye oyina ettooke lye watadde mu kukola oluguudo olugatta Nakaseke ku Luweero ng'omubaka wa Paalamenti ate nga ssente wakutte mu ndyanga gantuuseko wano nengalaba ne ku telefayina webale omulimu ogwo kati era gye mbadde nva okukola ekkubo eryo mwebale kusiima erigatta Nakaseke ne Luweero bayitawo mu Lugogo olugogo olwo abamanyi ebyafaayo President Museveni amagye g'oboto egaali gamuli bubi ekya Lugondo wano ewaffe Nakaseke ne bakubawo guluneedi ne bakubawo bomu ne zaabya omuggo ogwo tubadde tukaaba okumala emyaka 32 n'omusobyo naye nakutte mu nsawo n'ekyamaani w'Eluweero mwami Ndawula n'akola ekitundu kyabwe nange nenkola ekyaffe era ndeese omulimu gukyagenda mu maaso n'olwekyo neebaza benkwataganye naddala ssentebe abamu twawula ebibiina byaffe ebyobufuzi ku lw'enkulaakulana era neebaza nnyo ne Buganda Caucus ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda omuli Honorable Ssenyonga Takirambudde Honorable Kalwanga ne ttiimu yaabwe bampaddeyo obukadde 2 obw'essente okuddaabiriza essomero lye bayita Timuna Primary School. Essomero eryo lyayamba nnyo President Museveni mu lutalo
naye baaliyitayo eyo nga liri mu mbeera mbi. Nange ngenda kwongerako neebaza ssebo mukulu Kalwanga omwanika waffe mukulu Ssenyonga ne mukyala Takirambudde abandeetedde ssente zino. Nange ngenda ziwa abantu baffe ab'e Nakaseke. Ne neebaza ne mwami Nyombi Tembo. Nali simanyi nti Nyombi Tembo yasomera waffe Ssemuto. Yawadde essomero yaŋŋambye bateekateeka ngende nzijeyo kompyuta bazireete ewaffe. Ssemuto yatuwadde kompyuta 5. Essomero lya Ssemuto Secondary School. Naŋŋamba nteeketeeke n'aba primary nabo agenda kubawa. Kyensembyayo ssebo mukama wange. Nyongera okubira abantu baffe ab'e Nakaseke. Ekkubo lya mifunya ngenda kulikola mumpe mukadde katono. Ekkubo lye Ssebuguzi ne Buyungwe. N'ekyensaba abakulu abali mu gavumenti kati abantu baffe ab'e Nakaseke kyensaba kiri kimu. Ebyokusaba mwami Museveni mu byerabire. Ekkubo ly'ekikandwa ssebo kyemaliriza nakyo. Ekkubo ly'ekikandwa President Museveni gy'atera okwogerako ennyo ewa Lutamaguzi. Yali tusuubiza mu 28 Oddikola n'essaawa n'olwekyo nkubira abantu omulanga ssebo kyembadde nsembyayo. Ebya President Museveni katono nnyo. Abantu enkuba etonnya, abantu baffe abaluweero, abantu b'e Nakaseke. Enkuba etonnya mukole tusobole okuva mu bwavu. Ssebo neyanziza. Yembaka wa Nakaseke South. Akuba weerabidde okwebaza President Museveni. Yatumye yatise Lucy Nachobe State House Comptroller ne Major General Nalweiso ne baleta ambulance kudwalira Nakaseke. Ekyo tewakirabye. Ssebo kandebaze. Bulungi bw'Ssebo. President webale. Kaseke ndi ssebo. Nali olw'omukaaga lulinga amagambye ndeeta ambulance. Owekitiibwa Nalweiso n'owekitiibwa Nachobe ne baleeta ambulance ku ddwaliro ly'Essebo. Weebaze va mu ebyo. Naye kyatuuse wali Kaseke ndi katono nnyo ne bwe n'abasigize kuba bino bituyamba. Bwe batuuse wali mukyala Nachobe ne mukyala Nalweiso kuba bakulaba era balaba nnyo programu yaffe eno. Ne batunuulira eddwaliro ly'Essemuto embeera gye lirimu. Nze bansanze eri nabadde nno nina ebyalo by'entaase bye babbako ettaka mu Lukumbi. Nvunaanwa ne Banda mbu waliwo omukulu omu ayagala okuguza eryo mukulu Salimu Sale era gwe omukulu afuna ebyapa ebyo temugenda bigira Nabaleso President ambulance tukwebaza webale nnyo myaka 3 nawe Honorable Charles Romshana lamsa kwatuliriza n'abatulaba ife waffe tetukozesa ambulance tukozesa kye bayita engozi. Engozi kyekigagala omwakwata wano omulala nakwata wano netwetika kyemwakozesanga nekati ebino byambulensi byabalutamaguzi mukyalowooza mu byambulensi feri twafa dda abatulaba abatuwuliriza Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa nsiima Katonda nti nkyali mulamu ate nammwe musima olwabula okwanza mukyali balamu nze kulwange kyekisinga ate ekirala nkyali mu maaso nkyagenda mu maaso n'essaala okusabira abakazi abalina embuto abakazi abonsa obwana bwaffe obuto bikoze embeera gye tulimu bikoze buli dakiika baleeta kipya batabawamba busaala kw'amabeere bajjira simanyi kirala kye bagenda okuleeta naye kiri awo bikoze ensi ejjudde ekibi. Tulina okusaba nnyo tulwanyise ekibi ate tulwanirire amazima tulwanirire n'obutukuvu. Your Excellency Ambassador Kintu Nyago balamuseeko oludde nnyo ne mu New York nali njagala kunoonya nkubuuze ne ku North Korea ne US kubanga ensonga ezo wali ozigoberera bulungi naye sooka olamuse ku bantu bonna oba osiimye n'obukonako. Nnyo Owekobe Stephen Dunstan kantuule omukisa guno ku bantu mulundi gwange gusoose okujja ku TV telefoni eno eyasibwawo Ssaabasajja okumwebaza okuba nti yateekerawo guno omukutu mwe tuyita okuba nti tuwanyisiganya ebirowoozo eri eggwanga. Weebale kutuyita era kwegamba neesunga okuba nti mpanyisiganya ebirowoozo n'ab'ebitiibwa bino bendi nabo wano. Wazira kirungi nti muganda wange Lutamaguzi akoze ekkubo naye ebintu bingi ebikolebwa mu Nakaseke eyo gavumenti byetaddemu gundi byetaddemu omukono. Kugamba nkyensuubira Lutamaguzi akola partizani sijja munenya kubeera ekyo naye gamba kyengamba kiri nti batambuliramu nga ttiimu naye osanga waliwo okusoomozebwa naye nga tekiri mu isolation takolera mu vacuum. Right. Honorable Salongo Sebalu. Webale nnyo ssebo mutesitesi
njagala okulamusa bonna abatugoberera mukutu guno ogw'enjawulo terefayina eyaffe. Njagala okulisayo abavudde e Kalungu, tubadde tuva kuziika mugenzi Joseph Kasule, sezaala wa lawyer Herbert Kigundu, era tubaddeyo n'omukulembeze w'ekitundu ekyo Mukulu Gonzaga ow'ekitiibwa. N'olwekyo ababaddeyo mbakulisa okuba nti mumaliriza okwerekera omutaka ow'obuvunaanyizibwa ng'oyo, era nzikiriza nkozese omukutu guno okuyozaayoza bannaffe abakkiririza mu ddiini ey'Ekiyisiraamu okuba nti batandise omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan ogw'ekisiibo, era tubaagaliza ekisiibo ekirungi, era ne Mungu byonna bye mukola abateeremu obwangu. Ate era nva waggulu nga njozaayoza ttiimu yaffe eya KCC eyazanya omupiira ne club okuva Egypt, club ddala emu ku ezo zibingwa mu nsiike y'emipiira El Hilal, naye okuba nti ttiimu yaffe yagiwangulidde wano goolo 2-0. Siri muwagizi wa KCC, naye ekintu kyonna ekitumbula erinnya lya Uganda nkisaamu ekitiibwa era nkyettanira. N'olwekyo nga munnabyamizannyo njagala nnyo okuyozaayoza ttiimu eyo eyakutte bendera ya Uganda netuuka ku buwanguzi, era njagaliza n'obuwanguzi mu mipiira egiddako eyongere okuwuba bendera ya Uganda ku mutindo ogwesimisa era ogweyagaza. Webale nnyo Saalongo. Maama wange Busulwa Edith agambye nebaliza Honorable Tamaguzi Talimba ekubo tuliseemu nga ddungi balina ennimiro eyo ne mwami Busulwa Senior bakwebaziza nti byeyogedde bituufu. Ate mutabani wammwe Busulwa nja kumuwa embuzi agibaleetere akawungeezi ka leero. Amiina, njagituusa mute ku supu. Njagala nakusaasira abafiisa wa poliisi atomeddwe mu mmotoka leero. ASP Kato Francis abadde osi wa Kyebando police station, emmotoka emulinnye n'afiirawo. Honorable ngenda kutandikirawo tulina okusaasira nga bw'osaasira obwana. Pocheye pikipiki yamutomedde ekimotoka kyo tujja kumanya amazima. President Museveni ne gavumenti ntwagironda 2016 emyaka ebiri twakagitambulako mu kisanja kino. Cabinet oba government weekend oba badde yebayita manifesto week nga buli ministry batutesa mu cabinet buli ministry egende ku media center eri abamawulire etegeeze biki byetuuseko mu bbanga lino lye bakakulemberamu kuva lwe baafuna obuyinza bafuna mandate ekisanja kino ekyokutaano. Masimu gye batambulirako mu campaign jjukira ali steady progress. Honorable Sebalu ne tiimu ye gye batambuzanga eggwanga. Era President Museveni mu manifesto ne tiimu ye bagisummarizing mu bintu nga bina nga bagamba strategic goals, security and prosperity, obutebenkevu ndoza n'okugaggawala n'okugaggawaza, patriotism and access to markets, mwoyo gwa ggwanga n'okwongera ku butale, enhancing jobs and wealth creation, okwongera ku mirimu ndowooza n'okutondawo obugagga. Era mu manifesto eyo ba president yasuubiza okuteeka industry mu buli gombolola n'okuteekawo kye bayita innovation fund, ensawo eyamba ku bantu abayiiya okuyamba naddala abakyala n'abavubuka. Mu birala gavumenti yateesa okuteekawo technical school mu buli constituency, era n'okuteekawo essomero lya gavumenti mu sub counties 1,500 mu ggwanga Uganda. Okulwanyisa enguzi it was key mu manifesto eyo, n'okwongera amasannyalaze wamu n'okulaba nga bongera okutumbula ku mbeera y'enguudo mu ggwanga. Abaffe abaminisita batubuulidde ebyabwe, abagavumenti etubuulidde ebyayo. Honorable Kataha yategeeza mu education ebituukiddwako, leero energy yabaddeyo n'ategeeza ebituukiddwako. Bamulanga Kisempija nduza naye abadde wa leero n'atulaga strides have been made, enkulaakulana weeri buli ministry ze etulaga biki ebituukiddwako, era nga balaga we are on a steady road to progress nga bagamba. Honorable Paul Lutamaguse Makula njaga tuni emyaka ebiri kino nno saaga tukimistakening emutu
evaluating government ku myaka 5 teginnaggwako tutunulira gino ebiri bayinza okuba nga basuubiza okulwanyisa enguzi nejjukira emyaka 2 teginnaggwako bakyasogirwanyisa neggwawo by 2021 or 2023 tandikidde naawe dakiika zigenda kuba nya olw'ensonga natandise leeti obudde nja bukuuma leero butiribiri kati nkwebaza naye nzikiriza mu kasekendi kange neebaza ennyo mbasada oyo kintu nyago agejjedde New York sitera nnyo okwebaza abakungu ba gavumenti naye nkwebaza bwe twajja ne right honorable speaker ne ttiimu ya parliament omusomo gwe watuwa ng'oliwo NRM nze ndi opposition but I saluted you ndowooza era walaba n'omuggundu gw'ababaka baffe aba parliament gwe baakuwa tetwagukuwa nti lwakuba ova eno waffe mu Uganda naye tukwebaza okuba nti ebigambo ebyakuvaamu eby'amagezi nga tuli mu New York kwata kimyaka kati kasekende kalaba n'abakulu ba gavumenti nkuba omulanga eddwaliro lyaffe ery'e Nakaseke lyaweddemu ARVs ne Septrin era abasawo mu ddwaliro ly'e Nakaseke ARVs obutono obuliwo babutunda n'olwekyo gavumenti etuyambe mwetwala eddagala eriweweeza mu Kenenya oba lya ARVs mu ddwaliro ly'e Nakaseke ekyo nkiisizaawo ssebo mukama wange kinako mutawaana kuba njagala abantu abalamu then kwata kimyaka 2 weebaza ebikoleddwako ebikyaganya owabule eno gavumenti nze omu kubaasooka ogijjamu essuubi era sirina kyenjisuubiramu nakozesa wano ekigambo kyentera okugamba a government full of hopeless people it cannot give its citizens anything government ejjuddemu abantu abatalina ssuubi botunuulira ba ministers they are hopeless the permanent secretaries they are hopeless all the key players in the government are hopeless kati bonna temukitwala bwe ekigambo hopeless era kyebategamba atalina ssuubi bakiraba ng'ekivumo naye si kivumo government ejjudde hopeless servants hopeless leaders n'olaba bench of ministers ya all hopeless nga batudde wabulwe beegaayagaaya naye biri mu ndabayo era nze gwobuuzizza sebo kikatize nti nganze bwendaba tobuuzizza mulala ongambye kale genda maaso dakika sijja zitwala kati gavumenti ebeezaawo banyini abantu b'ensi n'ebisuubizo by'obulimba ejjudde abalimba oba bali otuuse wano fact kyeweerabidde baali batusuubiza ne middle income status by 2020 by 2020 kati omukulu yagivaako dda ali ku birala simanyi ndaabagendero natunuulidde obuwumbi bwe balidde baleese ripooti nga bagireeta mu parliament obuwumbi bwe banyaguludde mu operation werese creation n'ensaasira eggwanga lino nze nganze lutamaguzi tolina kyolabawo mu byenguudo masanyalaze werese creation gye mwogerako I only see poverty creation era twagamba abantu baffe naddala mu abatulaba tikasita omusajja ono yajja mu buyinza ng'ava mu nsiko z'eruwero ne ttiimu y'abanne ndowooza mwalabye gye n'omu we yeekangabiriza ku nomogalale ng'agamba sipiika these people mundeke simanyi nomogalale yange twalwana so kasita natunuulira abantu bano nze nga nze neetegereza sina kirungi kye mbasuubiramu basajja mmwe nkiddamu nze nga nze lutamaguzi sina kirungi kye mbasuubiramu wabula okwongera okunnyika eggwanga lino gwe ntera nnyo okulaba bannamawulire nga mwerimbalimba where is werese creation where is werese creation gye mwogerako what is in existence is poverty creation naye kankubuulireko OWC operation werese creation bagaba ensigo abantu ne basimba bakagaba emwanyi abantu ne basimba bagaba embizi anti nkuwa bwino meja genza yakulya OWC mu Busiro South nange yambaye ndokwa z'emiti ne mugaggawala nampayo tujja gaggawala mpola okujjako ekigambo werese creation nga kikyusiza meaning that's when neze nkubulya isole y'abano tebalina kirungi kye baali baagaliza bannansi nkiddamu tolaba nti baakuwa emiti ogenda kweyongera okuba omwavu neke walina nsimanyi oba ekintu ebiziina bisiraani bye bajja ne baleeta obucungwacungwawo ne babukusuulirawo ne baleeta obuyembeyembe ne baleeta obubuzi obw'ebirevu ebuwanvu mbusimanyi mbuzino mbuzi za lulyo ne bakasuulawo mu bakaguze ennaku ezo baleeta ente nyambu baaziguze simanyi bilioni 5 ne baleeta lipooti mu palamenti so kino nkikubuulira oli muvubuka
bw'oba oyagala okufuna obugagga bwo bajjajjaffe tebalindiriranga buno bukunkumuka bano basula bu handouts okubuzaabuza okuteekamu illusion tojja gagga tosobola kugaggawala bano tebabeerangako na program egaggawaza era bw'oli gaggawala ndimanya nti waliwo katonda kyakutandika with due respect bwe baleeta ebintu abantu beokyekira babigane biriruddawa okuleeta obumwanyi ne babusula bo ne bakola accountability za billions oba billions ze banyagulula ze ndi wali mu parliament negenda ozirabe kuba ne ripooti era egenda kujja you'll be shocked nti buli muntu bamusuulira obucungwacungwa n'obuyembeyembe bwe bagattirira eyo n'obunankananka bwe babaza suulayo wali kati akulya operation were secretion genocide musalaasula wali kapeeka mu constituency yange ndowooza okimanyi genda olaba abamwetoolodde bw'osangayo be yali agaggawaza bw'ava wali ekapeeka enamukekeera nja kuwa obukadde 10 ze seyama kye sirina bw'osanga wali ekapeeka genocide musale waava chairman wa werese operation werese creation nti bano kyalo yakigaggawaza ng'ojjambukwa n'olwekyo abantu abatulengera mwewale nnyo ebintu ebyo by'okubaguumaaza ffe bajjajjaffe baagaggawala nga tebalindira muntu buno bano tebabeerangako puroguramu oli omusajja yali ayingira olutalo nga yakawamba wano yagamba mbw'omugagga tafugika najjawo ebyobulimi ebyaffe byonna bye twalina emwanyi yaffe eri ey'ensibo mugimanye eŋŋanda ne babasiriwaza simanyi na bino bikolono kofi simanyi babaleetera obukokokoko kati ndaba simanyi babateetera obubaafu mbu simanyi mulimire obumonde mu bubaafu simanyi ne mu biveeraveera ebyo tebigenda kubagakirala nga mmaliriza nze nabagamba bano tebasobola kulwanyisa bubbi omubbi tasobola kwerwanyisa bano bennyini abagamba okulwanyisa obubbi be babba eggwanga kati nalabye omusajja nkwe ekyokulabirako olumu kikunyiga kubanga naawe oli oba wagira lumu kikunyiga ojja kunsonyiwa nalabye essajja mu kakiiko k'abamugemeire essajja lye bayita Mwesigwa nga baali wa biliyoni 4 minisita w'ebyettaka tuyisa ssente zino mu palamenti okuyamba abanaku be basengula ku bibanja kuba n'okusengula ku bibanja puroguramu y'abana abakulu gwe tokimanyi mukulu nyaga ayinza okuba akimanyi ne mukulu Sebalu kuba be bawagire nnyo nti bano bakama bammwe abajja mu buyinza ano tebaalina ttaka wano badesigninga puroguramu okutwala disitulikiti zaffe zonna ezikatokoddo kakati omubbi talwanyisa mubbi neggo wano puroguramu ezibadde mabega ngo webaza bamugemerere okulwanyisa ababbi bamugemere akolera mu gavumenti y'obote ate kati oba akolera mu yamini bamugemere minisita atali mu gavumenti ani yamulonda kati mbuulira nze bamugemere nina kyemwebazaako ekyettaka naye nze kyembadde nkulaga walabye eribbiba eryagenze mu kakiiko k'abamugemeire eryafuna biliyoni 4 minisita ze yaliwa ne balibuuza bafuna zaaki nti nafuna waliwo mukwano gwange eyagamba nti bamubbako ekibanja nenzijjayo ssente zino ezo zonna nalabye omusajja omu gwe baawa almost 40 billions n'olwekyo gamaliriza Amaaso Ku Gwanga mukulu busulwa mu ddakiika emu nga tegenda kwera twasubwa nnyo mutusonyiwe ffe abeeruweero abantu baffe baatunda ensi eno mwali badde temufuuka bagwira mu nsi yammwe abaana bammwe baali badde tebagenda mu nsi z'ebweru okukola obuddu nga kano akabinjako kafutubadde ku ggwanga n'osanga business people bonna kati bizinesi bazidduka mukulu busuulwa tolina bizinesi sikiwantu olina bizinesi naye babataddeko omusolo buli muntu kati adduka mu bizinesi abantu batugobye mu kibuga mu kyalo batugobye ebyokusoma byonna babisse abakulembeze betwalinawo abatono balabira wano Amaaso Ku Gwanga program Danstan Busulwa Honorable Tamagwisa alina kalungi kalaba myaka 2 bwatyo muwulidde era mumulabye okujjako okwebaza omusana sebo n'ekitolo solada akwebaza Charles ojja kunindamu angenze wa His Excellency Ambassador Kintunyago mzina wadde Ambassador amyuko mbaka wa Uganda mu ggwanga lya South Africa era abadde mu UN mu US New York myaka 2 Your Excellency myaka 2 gye mwakatambula mwemukuuta ekintu wakadingidi webale nnyo mwami muganda wange Stephen Dunstan okuba nti okubiriza programu eno n'omulamwa guno mulungi manifesto eno kwega tulina giraba mu kugamba as a continue kugamba ng'ekintu ekibadde kigoberera okuva edda kubanga
enkola eno yatandikira ddala ku biseera mu kulutamaguzi byayogeddeko ebyolutalo lw'eruweero ebirowoozo bifuga NRM kubanga twafuna ekiwandiiko ekyakubaganyizibwako ebirowoozo egundi bayite batya wali ekakunyu yes ekakunyu ekyavaamu 10 point program kati 10 point program yekowa gwe musingi gw'ebirowoozo bya NRM kati bingi bibadde mu manifesto eno bibadde nga bijja bigoberera kuva ku 10 point program ne manifesto eno yakaggwa ne manifesto yaleeta endowooza tugambe ng'eya UPE ne USE oba universal education kugamba ebyo byonna bigoberera naye nga kyenyinza ogaba kiri kimu manifesto eno egoberera ku bintu biri jukira nti tubadde bukulembeze mu busuula byaka 32 kati sijja kuwakanya nti waliwo okusoomozebwa okuliwo okiriza ya kubanga bw'oba toyagala kusoomoza ne bwogenda mu Amerika gyembadde eri okusoomozebwa kungi ne bwogenda awala wonna awatali kusoomoza ye mujjana oba mu ggulu oba mu bajjajja eyo teri kusoomozebwa kubanga buli kimu kituukiridde naye ku nsi kuno mu balya mmere okusoomozebwa kukubeerawo kati obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze kwe kulaba nti byetwasuube ekisooka kwe kuba nti okola manifesto eneegonjoola ebizibu by'abantu lwaki tuliwo ng'abakulembeze okugonjoola ebizibu by'abantu imaamu oba pasita aliwo gamba kutubuulira njiri netutwala mu ggulu naye fe abakulembeze bannabyabufuzi ku nsi kuno kujjana oba mu nsi tuliwo kuba nti tugonjoola ebizibu by'oku duniya by'oku nsi eno gye tulimu n'olw'ensonga eyo ze mu ndaba eyange ate nga manifesto zonna nzentegereza bwetunulira manifesto ya DP bwetunulira manifesto ya FDC manifesto za NRM ze zibadde zisinga kubanga bwetunulira nga ya FDC kati tugambe twala omuntu candidate yajjanga namba 2 sijjukira nti yakwani manifesto mukulu Besigye sijjuke ono nfanfeewe mwandoza omushana bava ku kaalo sokoleke bava obonobo andi bambalidde kikabiri akali bava ku kaalo kamu ate era ndowooza osanga naye ajja kwenyonyolako nfanfeewe gwe mubyobufuzi ne Besigye naye simanyi wa Besigye yalina manifesto ng'ey'omuntu oba yalina manifesto ng'ey'ekibiina naye saagiwulira okujja okwogera mu generalities ndeeta democracy nwanisa ku nguzi ebyo tebiyinza kugonjoola bizibu by'abantu njawulo weeri oli ye Besigye ono ye Museveni ate Museveni alina manifesto ey'ekibiina kya NRM otafaana Besigye simanyi oba alina manifesto yiye ng'omuntu oba ey'amakaage oba simanyi naye saagiraba kwegakyenga kiri nti manifesto yaffe yesinga kubanga tetuli mu one party state tuli mu nkola ey'ebibiina ebingi ebivuganya kati bwengeraganya manifesto yaffe tugambe kantwale FDC kuba ebibiina tulina bingi oba tugambe eya Besigye kubanga FDC yasawunuza candidate sirowooza nti gundi yesimojje n'omuntu kuwuli naye manifesto ya NRM simanyi sirowooza nti Besigye kubanga si ye president wa gundi si president yali president general Semateka bwagamba kale eyo kipya gyendi naye mbadde sikimanyi naye zalowooza nti omusajja obukulembeze yabuvaako kubanga Semateka yamugaana w'ekibiina naye kakati kakolwa kuba yalina engeri gyeyagira abalonzi n'agenda bw'atyo nga bwe yasooka okukola mu gundi mu reform agenda ye kakati munnange naye manifesto ye saagiraba kubanga kwenyinza okusinzira okukola ku party naye kati ng'ovudde ku ekyo bingi ebituukibwako twala strategic goal esoka yali security and prosperity oyinza okumpa comment ya obutebenkevu n'okugagaza sebo yeddira emmere muzukulu wa Namwama ebwama nze yakulira mu biseera mu Uganda njirabye nkaaga namulaba nendaba Idi Amin ngaze obote bwe yakomawo namulaba ekiseera kyawutwa nakiraba sebo kankubuulire bwenti bwengeraageranya ekyali mu biseera biri nakaakati kitulina ku byokwerinda ndaba ntusenvuddeko weewaawo mu nsangi zino wabaddewo okusoomozebwa mu bintu ebimu tugambe mu criminality naye twalina kyetuyitira state sanctioned violence abantu nga battibwa kyagenda mu maaso
neifana bwebityo state research nesiba abantu nasa yobot neifana bwebityo general service unit yobot mu myaka gyenkaga okulumba olubiri abantu battibwa obwerere ate nga tebalina musango wulidde ate nga battibwa sente zamwe wa musolo amindi teyina obobot teyina sente zamwe wa musolo kati bwogeraganya neifana bwebityo nakakati betulina tusenvuddeko naye siza kuddawo kugamba kujaganya bujaganya tulina okusoomozebwa kw'amaanyi tulina okulaba nti kwegamba tunyweza ebyokwerinda ebyomuntu wa bulijjo n'ebibye tutya okusomoza kwe kuliwo okwo waliwo okusoomozebwa kwokuba nti abantu abamu battibwa mu ngeri efaana bwetyo tulina okunyweza ebyokwerinda tutya nze nsuubidde tekimu ku bituyinza okukola kwe kulaba nti tulondesa obukiiko bwa LC mu bibuga ne mu Uganda yonna naye ate mu bibuga tugambe nga mu Wakiso mu Misaba Java ne mu Kampala LC zino okusalwamu kubanga LC zo bitundu eyimu mu Kampala tugambe bwogera ng'emasajja bwogera ng'ekatabi n'abawala zirina abantu 8 naye nga LC yani balina abantu 6 teri kakiiko ka LC kayinza kumanya abantu 8 jukira nti abantu ba LC tebafuna musaala bakola ku nakyewa so zirina okusalwamu bwe zinaasalwamu abakakiiko bamanya abantu baabwe kijja kuyamba nnyo ku byokwerinda ne Ssaabasajja Nooza yakyogerako ekintu ekyo ng'ovudde ku ekyo poliisi yennyini erina okuba kugamba eyongezebwamu amaanyi n'okufuna abantu b'omu bitundu kugamwekola babeere nga bali mu poliisi kubanga abantu kijja naye bakola tugambe mu byokwerinda abagiso bwekityo abasirikale nga bavudde mu bitundu bwe bakolera bafuna information mangu ne bakwata abazza emisango kako ekyo kulabirako waliwo abasirikale abatoloka manya ababbi abatoloka omusu namutire Masaka kati omulala bwe yaddukira entungamo olwokuba ebyokwerinda byeri byamaanyi bamukwatirawo yadduse Masaka yadduka mu kooti yes yadduka mu kooti bwe yagenda entungamo ogenda okulaba mukazi we bamukwatirawo kubanga security yali yamaanyi so kitegeeza nti senga tuba ne security nga tunywezeza nga abasirikale bava mu bitundu kwe bakolera kiyambako kubanga kyanguyira abantu bano okutegeeza abasirikale ebintu bino information yo ennimi culture neifana ebyo nekigira naye nga LC zirina okuba nga zigira ekirala yensonga mwami Lutamanguzi gyayogeddeko ye okugoba abantu ku ttaka kubanga security oba insecurity tekitegeeza butegeeza basajja bobote kuba nti baali batta abantu naye owekibanja bw'abanga alinga nkoko ya mutamiivu that's insecurity ate jjukira titwasuubiza mu 10-point program tugenda kukuuma omuntu n'ebibye owulidde mukikola tugezezaako nnyo okukola ekintu ekyo naye kyebadde ngamba kiri nti bwe tukola ekirungi ne lwabeerawo challenge endala ezijjawo okusoomozebwa bwekuli tugambe abantu ku bibanja ku Mailoland bagobaganyizibwa ensonga eyo erina okuba nga esalibwa amagezi etya nga Land Fund eno eyogeddwako abanene yes kugamba eyo eyongezebwemu ssente ngeri bakola tugambe mu bitundu kubanga mwankole ngeri bakola egundi omuzungu yagaba ebyapa erukungiri yensonga lwaki abantu bayo bali bulungi era bwogenda erukungiri ekiriyo kiri bwe kityo ettaka lyayo liri mu straight line kubanga omuzungu bakita adjudicated freehold omuzungu mu myaka gy'ataano nga gigenda okuggwako yagaba mayiro mu southern Ankole ne northern Kigezi yerukungiri ne Shema bitundu bye Shema kati ebintu kyekiwaniridde ebyenfuna by'abantu awo kuba balina ebyapa bye bayinza okutwala mu banka mu Central Bank oba UCB bwe yabanga weeri ku eka zaabwe 10 n'ekifaananyi ekyo okufuna obuyambi okukola kwa by'ebibanja Ambassador ng'omaliriza natunulidde speech ya First Lady ng'awa sectoral performance ya ministry I took in interest bweyogedde ku masomero ga gavumenti agazimbiddwa mu sub counties yegedde 3.5 naye mu ggwanga lyonna n'empisa amaaso mu Wakiso mu Ensula ne mbeera mu Empangala n'eŋŋamba basimanyi obumanyi nga siraba y'essomero bagateekawa agamu gali invisible kaakati kwegamba enkola eyo eri bweti enkola eri nti enkola ya bonna basome yayisibwawo ng'etandikibwawo mu mwaka gw'96 ndowooza ya primary eya senior ndowooza yajja nga wayise emyaka 10 mu 2006 kyenzijukira kyali bwe kiti nti ebitundu by'e Wakiso ne Kampala bawagira nnyo enkola eyo kubanga President Museveni yawangula Kampala mu 96 n'awangula ne mu Wakiso mu 96 2001 n'awangula ne 2006 ne Kampala ndowooza yawangulamu kwegamba ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti abantu b'omu Kampala bawagira manifesto yaleeta enkola ya bonna basome kakati bonna basome ye tetuyinza kumwakanya nti tazze abaddewo naye waliwo okusoomozebwa kungi naye kanjogereko kumu nti mu bitundu ebimu tebasizzayo masomero ago
gajogede mu Wakiso tugambe ngensangi terisomero pya ya bonna basome oba tugambe nge oba machidi sabagabo tubazimba nga yosomero pya ya bonna basome ne mu Kampala mwenyini kankweka information katono nnyo ku report gye baleeta mu parliament bucha president Museveni ajja tebazimbanga ssomero lyonna mu Wakiso ne mu Kampala n'amasomero ge baasangamu gonna bagatunze Wakiso district ne Kampala ze zisinga okuvaamu omusolo ogubeezaawo Uganda naye temuli ssomero nali mu gavumenti lyateekamu ate nga namo balina UPE ne USE kati twebuuza mu Wakiso mwonna temuliimu ssomero nali mu gavumenti lyateekamu ne mu Kampala naye ng'ate n'agamu ge baasangamu baagatunda awo muba munaapromotinga mutya UPE information nyinza okulongosaamu ku omubaka kyagambye nti Wakiso mulimu ebitundu ebazima mu masomero ng'Egombe wazima amasomero ng'eriemu ererwe ne waliwo ne seed school endala yazimbwayo ndowooza ne Buwambo bazimbayo seed school ne gundi ekizinga kino ekyebusi bazimbayo seed school bwekityo naye nga kituufu gazimbiddwa mu bitundu ebimu mu Wakiso naye nga ebitundu bingi ebirina abantu abangi tebazimba eyo masomero ne mu Kampala tebazimba masomero tegazimbiddwa kibiina kyaffe ne gavumenti yaffe era okwo okusobozebwa kw'amaanyi kubanga ekintu kino ekya UPE tulina okitegeera nti nkola era nga enkola eno egenda ku masomero aga gavumenti agatambulira mu nkola eyo kati waliwo district ezasangibwa nga mu mbeera mu infrastructure y'ebyenjigiriza nga zo ziri wadde nga osanga nti amasomero gano mwegali enkola yagasangawo negatwala mu maaso naye ate n'osanga nga waliwo ebitundu enkola gye yagenda naye nga ne infrastructure teriiwo kati bw'oba onoonya priority ate essira oliteeka eyo abatalina ddala omukulu yagende bulungi naye gamba tekijjaawo kiri nti waliwo okusomoza kubanga kiriwo kiti amasomero gano agazimbwa gazimbwa sideward wawulidde tugambe nga somero tugambe nga Agri Memorial gazimbwa mu myaka gyana wawulidde kati abantu abali bunnamwaya mu myaka egyo baali batono nnyo kati wetwogerera Wakiso district erina abantu milioni 2.5 kankutegeeze bwetyo mwana Ekkobe nti eriyo Wakiso esinza ensi countries mu Africa eziwere 10 abantu obungi nga Komoro nga Sao Tome nga Djibouti ate omukulu njabadde atambulira kubanga yabadde mu Parliament ya Africa nga Djibouti Cape Verde Guinea Bissau neifanawo ebityo kakati wesanga nti omuntu ono azzeemu omungi ne Swaziland Botswana omuntu azzeemu ono omungi bwati yeetaaga naye amasomero kubanga bano abaana beetaaga amasomero nga bunnamwaya agaalimu amakadde oba tugambe ensangi primary school tegamala bantu kubanga omuntu Wakiso akuze nnyo ne Kampala nze mujjukira bulungi bwa mwenda kulira mu mwaka gwa 1980 Kampala yalina abantu 2,000 naye kakati alina abantu milioni 1.5 toyinza kugamba nti kwegala amasomero gali agalimu amakadde ge gayinza okusomesa abantu bano kwegala tulina okubanga kuno okusomozebwa kw'amaanyi nnyo kubanga bonna basomeye ate nga baatuwa akalulu tulina okuba ntugaleeta bageetaaga mpozi kukyokulwanisa enguzi ndowooza tugezezzaako nnyo okulwanisa enguzi eva mu bintu bingi n'ekyokuba nti abasirikale batta abantu naye okugabisa form of corruption ekyo gavumenti yakirwanisa nnyo okuba nti abasirikale balina empisa okusomozebwa bwekuli akakiiko kabamugemeire tuyinza okwogera ku bine akakiiko ka omulamuzi bamugemeire nako kayambye tukeyambisizza nnyo okuba nti kalwanisa enguzi nsuubira kayambyeko senga naddala kagenda mu maaso ne ripoota eneevaamu negobererwa biralo nobitandikirawo ambassador tulaba ku BBS Telefine Amaaso Ku Gwanga program omwanjuzi nze Stephen Dunstan Busuulwa njagala kujjukiza nti tuli mu streaming live oba program ene live ku Facebook genda ku otekemu BBS Telefine Amaaso Ku Gwanga ojja kuba otulaba butereevu nga program bweri ninjagala kwebaza abadde ku mipiira gy'ebikanga giggulawo ku Lwomukaaga ku St Mary's Stadium ekitende wa Dr. Lawrence Mulindwa kyemwakoze kyadde kirungi nnyo mwebale kujja kubugiriza omutanda Honorable Charles Romshana mtuuse uwosebo badde study is not to research kunonyereza study is kusoma ekigambo gusinze ng'okinonya mu Luzungu kivaawa
gusinze ayisa abasajja gusinze ayisa abasajja kibaawo naye tukiina mu kereziya gulikuba ku kikuba gunsigidde ddala okubako nnyo omutima kati bwewakolanga ensobi edda ku nsi yo o n'obaako kyotakoze ensi yo neefuna ekizibu kati nga weetondera ensi yo weetondera Ssaabasajja weetondera kabaka w'ensi yo kati mukulu Kintu Nyago ambasada tewandigambye tulina okusoomoozebwa bwatasobola kuba kifuba wekuba mu mugongo ebintu bitulemedde ddala nga bagamba katuliki naye Charles tunuulira bannayuganda gusinze simanye gwe nayogera bikososola gusinze Museveni nsonyiwa Charles njagala watandikirawo butereevu saagala obenga otuuse mu makati nkuyimirize asooke nkole ku nsimbi katono nga bwetunywa ka rock boom energy drink kano tunaakomawo ne honorable Charles Omushana agende maaso oluvannyuma n'agende wa Saalongo Ssebalu Amaaso ku Gwanga ye program gy'okyalaba eyakajja nkwaniriza abadde naffe webale nnyo program eno eri ku BBS telefine yaffe Obwakabaka bwa Buganda omwanjuzi nze Stephen Dunstan Busuulwa anjala kujjukiza abateekamu ensimbi eba Harris International Company ekoze ebikunya bya Reham kyenkubiriza kunywa Reham soda omuli Reham Cola Reham Fantime Reham WhatsApp n'ebirala oyinza okunywa rock boom energy drink onazaamu nnyo amaanyi oyinza okugula Reham no water ago mazzi oyinza okunywa Ona mango juice Ona apple juice orange coffee malt n'ebirala bingi ate njala kuzigirira ayagala okwambala n'onyuma ogenda ku Friends of God Garments duuka liri ku Namaganda Plaza omwaliro gwa kubiri edduuka F17 awo bina bijja kutambulira bulungi nekujjukiza nti genda ku Facebook otulabe program kweri njagala kudiza omuzindaalo Honorable Charles Omushana makati ntandikirewa so mu mpisa za Buganda as a state as a nation ng'abantu gusinze nga ngayo mu kereziya twekuba ku kifuba gunsinze ate gunsingidde ddala naye mukulu Kintu Nyago awa ambasada ngayogerera NRM yagamba tusomoozebwa challenge and it's casual because bali ku blue band it's casual tusomoozebwa abasirikale baffe bata abantu baffe tusomoozebwa no bana bado kyogera n'amaziga because one gwene eri tumwine mukiriza ntabatemula abantu basirikale bamu mukiriza but tunuulire engeri abantu gye batemulwa abasirikale bamu that's point number 1 point number 2 kigendererwa ki muli balalu lwaki atemutemula abantu bamwe so kizibu kye tuyina na on education eno choita mu lulimi Oluganda UPEs bonna basome naye esoka kuba banna basome kati bonna basome siri erinnya ettuufu erinnya ettuufu olijja mu nkola enkola ya bonna then nja kwongerako ekigambo ekituufu wandisoose namusomesa because quality of education is determined by the quality of the teacher tewali omutindo gw'okusomesa ogusinga omutindo gw'omusomesa nga baleeta UPE bonna then nja kuleeta ekigambo kirina okukolesebwawo kye basooka okugjawo is TTC teacher training colleges amanyamushega yali ayina effumu yajja azifumita simanyi wano Buganda wasigalawo mmeka naye ffe waffe zonna literally katono azimalewo so oyina abaana beeyongera mu kiraasi oyagala kwongera abaana mu kiraasi oyagala kwongera abasomesa naye toyagala kwongera one muwendo gw'abasomesa ate abatendeke tusomesa abasomesa and ekintu ky'okusomesa is technical therefore indako bwogamba tuyagala kwongera abasomesa abatendeke gundi amasomero agasomesa abasomesa gaggalawo antu gaye bagaggalawo schools of education weziri which one Bugenda Makerere education asomesa I'm talking about teacher training colleges bazigalawo ne Makerere I'm not very sure they're investing mu school of education wa mune Kyambogo but teacher training colleges zibasooka okujjawo zisomesa UPE ezo nabaziteeka ki
baziteeka wansi. So kyoyina mu UPE is bonna abakone. Yali program ngeri deliberate yakukonesa abantu. It's not bonna basome, it's bonna bakone. Then ekiba mu bonna bakone ndoza toba fair boyogera bwotyo nga abasomesa bogamba abatono abamu Charles mpuliriza nga abasomesa bogamba abatono abamu babasomesa abaana abagendayo babasomesa kati okubera kona nze nkulaze program ekigendererwa kya program because kino kyali deliberate NRA yajjange ekigenderedde Uganda omutindo w'okusomesa bajjajjaffe Amini Obote abaaliwo abakola omusingo gw'okusomesa n'amadiini because amadini this church founded schools n'obusiraamu amasomero ge baali baleese nga waliwo enkola nga tonna bagenda mu class olina okusooka n'osomesebwa engeri gy'osomesa. I will give an example. Nze sobola kusomesa P1. I'm a graduate Makerere University ndi mutendeke but sina capacity n'obukugu obusomesa P1. Rutamaguzi bomugamba ntasomese P1 atandikira okwasomesa ya university. But waliwo bali be batendeka engeri gy'osomesa omwana n'atandika okuwandiika n'okusoma ebintu babikolera mu teacher training colleges. Nga bano baleeta program ya bonna bakone basooka kujjako teacher training colleges. Kati ekivoomu abaana bonna bakone then waliwo kigambo kye tuyita okwinara sikimanyi mu Luganda omuntu okufa bubi tukondemu yu tukondemu yu kati omuntu n'omukondeminga naggwawo kati ekyo kimu. Ekyokubiri kye bayita arnakba. Arnakba mu Luzungu is catastrophe. Kigambo kya Lwarabu kitegeeza catastrophe. Kati abaga aba Palestine bayinayo kati emyaka 7 nga bajjukira olunaku lwe baagobwa ku ttaka lyabwe Abayudaaya ne bateekawo state of Israel. Naye ffe naffe tulina arnakbe yaffe tulina catastrophe yaffe tumanyako tukiyita okugwerwa kagwe. Musajja bamuyita Matogotogo yatambula n'asanga omulambo gw'omuntu ku luguudo n'agamba poliisi bannange nsanze wali omulambo ate gwe basooka okusiba kati okuboola abantu bagamba yagwerwa kagwe akamatogotogo kati bw'ofuna ekizibu bagamba yagwerwa kagwe nkakagwerire amatogotogo okufuna ekizibu kati Uganda twafuna ekizibu kya NRA ekya arnakba. Ku lwaki NRA yali munoonyi wa bubudamu was a refugee gwe twayagala ennyo ne tumuwa refugee kati yavaamu ejje lya NRA eryakubanga bridges zammwe ezo amasomero ago ne Nakaseke Barwijema ne baani ne Museveni abo bavaamu omwo ne bakwata the state of Uganda a refugee ate n'akwata the existing state n'agidestroying agende ewaabwe kati bw'agende ewaabwe ate n'akomawo ng'ayita mu lugi lw'emmanju kati yanyaga ettaka. So ekituuse ku Palestine mu Middle East kye kituuse ku bantu ba bulijjo wano because waliwo program ey'okumalawo abantu ku ttaka kubajjako ne history because ne history ene gye tuyina bagenda kuddamu bagiwandiike. Kyova olaba nja kubukuwa ino Nyamuyonjo Nyamuyonjo ekitundu Nyamuyonjo ne Nyangoma Bunyangoma yavangoma webululi very good bugendo noonye bana abaliwo abasikira oba bava mu Nyamuyonjo ne Nyangoma abafe okyali ku myaka 2 gye anongeza okula anti yes because they are rewriting our history mbumbuza obumusana mkuru busulu atoja kunzija kunsonga because no lotalo naye sijja kujja ku nsonga nebeera ku nsonga gye natadde mu ddi lotalo naani ye debate tujitadde ku level this is 3 phase amasanyalaze katake tuli ku ga 3 phase sewo si buno bumanyide okuconnectinga tuli ku 3 phase watu busobola ja kubisoma mpala go wandika Nyamuyonjo ne Nyangoma ye history entuufu bano ababasikira tebaba mu Nyamuyonjo tebaba mu Nyangoma nayo abatadde kingdoms because they are rewriting our history, they are rewriting our culture and so bagala kutujja kutaka nga batutemura direct abantu bafa. By the way bigwe joyogere Nakaseke eyo kiwe myaka 5 ojja kusanga indigenous nansangwawo nga tebakyaliwo
ng'onoonya ono asibukawa nga linegion ekoze eki linegion eweddewo because and bino biva mu bwavu because obwavu mumala w'abantu buva mu ndwadde buva mu malagala amafu then balina the deliberate program ey'okutta environment bw'olaba engeri gye batta ensaga swamps kati genda onoonye omanye ombuga gwe bayita rubansooba omanyi cultural significance ya rubansooba genda olabe ogutandikira entinda gye bali bawatta deliberately naye abatta amabira forest abatta lake victoria mpija egyolaba water table yayo kati eri biro ezeeyo wansi okukka because forest zonna bakoze eki so we are in we are in Nakaba now ne seconds ana nebwempya dakiika emu it's no problem mpola asobola okuzikiza enjuba yagenda okusobola okuzikiza ekigambo kino okutambula so tuli mu Nakaba catastrophe ye tuliwo bana abatuwamba omuntu omukazi bw'omuwamba n'omukwa n'afuna olubuto ne bw'omugulira emmoloka ne bw'omuzimbira tekisobola kujjawo okuwambwa tobolaba bano mukulu kintu nyago neiba wali bo ne bwabanga ayogerera ekintu mulanga mulalo teriiwo because nze manyi kintu nyago is very smart nanka ne smart nga tutumze badaga bwasala okuga naye omugamba ayogere ku achievements ayi naye mulanga tulina okusomozebwa tulina okusomozebwa ogamba olanga lokata taliyuzira tululimi lwaffe ndimo kulukozesa wala liboga nti nvumye but omukongozi wabanga ayogera ku mandwa ng'emandwa ayogera ku mukongozi mandwa ng'eyina amaanyi kuba kabo wasudde webeyogera n'amaanyi jjajja nze ngora kikiyite kikikyo but olaba aliko emandwa ayinaremu naye alinga talidde kati ate tutamaguzi aliko emandwa ya opposition olaba ng'ayina moralo atayina ddwaliro atayina bakasoyo ka ambulance emandwa ye n'aremu etya opposition y'amaanyi the wealth creation si yabo bawa ensigo eno yali program ng'erimu emirundi ebiri esooka balengera olutalo olufutuka mu Congo ne balowooza ku veterans abali ewamwe Nakaseke so program eno yali aba veterans kyobala abazirwanako teyali ya buli omu naye banoonya kyokwa abazirwanako abanakaseke nga tebakiraba ne baga katubawe ensigo z'omwanyi kyobala baleeta omwanyi nga tebanaba kucekinga oba oyina ennimiro ate musikulu Museveni ne tiimu ene balwanga naye bano betwagala okuwomanyi basobola enkumbi okugula enkumbi can you imagine nti Museveni ayabuwaziza Uganda naye kakimanyi nti Abannayuganda tebakyalina na capacity eyegulira enkumbi bagaba emmwanyi nga tebanakonya bo oyina ennimiro kwa information bali sure ntoyina na nkumbi anti kwa information bw'ogenda balina fomu ze bajjuza bagabusuula yaga ebikolo bimeka nti mitwalo ebiri ogenda bisimbawa bugazi nebajja ne balambula aluya alijagala oyogera amazima oli atokola akabonero nze nkuwa information bajja ne balambula ennimiro yo ne bantu olina ennimiro oba emwanyi bazireeta baleeta mu kaveera ne basuulawo ne bateeka anti naye gwonyingirira ate abalala nga bwera toyingiranya ekintu nyago now so these seedlings omulimo gwazo gwakuwa sente abalina nasale beds chobolaba contract ekola nasale beds is not procured through PPDA nze nange nayagadde mba supplying nasale seeds nabo bagende bazisule gye bazisula bampe sente oba bitu ya mugo oba bino zogodeze embuzi ezobulevu they don't chobola babyewa bo ekikulu kyabwe is not whether gye babitwala binaakola bisobola okubavaako and wenjogerera Kabaale n'ekigezi we are in trouble because first phase ey'amajaani abantu baamanya nti nasale bedi zirimu sente bwana bayingira nasale bedi nga bewoze sente okuboolera tebagula nsigo zaabwe and kati bifuuse ensiko tulina na insecurity food insecurity because abantu bayingira mu majaani ettaka ne balimalawo kati tebalina na mmere now lastly mu kintu kimu Museveni kyasakisiidinzeeko kwekutta Buganda the spirit of brotherhood of Buganda not Buganda of bundles because Buganda erimu bbiri erimu Buganda of bundles Buganda then erimu ne Buganda muganda wange you are muganda wange Oluganda
Aso Uganda kyogamba. Because our spirituality is built on obuntu. Nti liya nange ndye yemere kola ki? Egenda. Yemere egenda. Ye philosophy bajajja fe ba kintu nabalaje bazimbira ko ki? Kikyase kyogamba. Wanji? Kikyase kyogamba. Kati ye philosophy ya feri eyabweri nze kandye ndye gufa. That's how it's built. Chobora ba kintu nyago bwarwala kati tagenda mulago. Kankweyo ka information honorable omushana. Siraka kwa enako ezo twali mu conference. Bana abasajja abagabanye ensi yaffe Buganda ne batukudaalira nti Buganda kati esigazza lulimi lwokka ettaka liri ludda wano erya Buganda. Buganda ekyalina bugagga buli ludda wa. Nafuluma conference eyo mze muneetegereze. Nafuluma conference eyo ng'omusajja atukudaalidde nti Buganda tusigazza Luganda lulimi lwaffe lwokka Oluganda. Naye ate ne bw'oba onenya President Museveni omunenya katono akozesezza Abaganda okusaanyaawo ensi ya Buganda. So chobola kati waliwo programs nti bw'oba ogenda Makerere University nga togenda kwesasulira bagiyita state sponsorship nga gavumenti ekusasulira ate waliwo ne state house sponsorship. Kati kintu nyago wanga bamulowoozezaako because kirowooza nti akolofayinga nti abaana ba kintu nyago state house basasulire mu universities ennungi alina okukola kasaala ke but bo balina abaana abawe balonda mu byalo that doctrine is called the Kanyayero doctrine babalonda ne babateeka mu masomero information akali kwekyo nafuna omukisa omukulagidde bingi naye kanziremu ku kino ekimu information naye kwanja agenda wa Saro information kubanga nali deputy principal private secretary omukulu kakati list ezo nga ffe tuzikola ezaba state house gulu kwaliko criteria nga criteria abaana bazirwanako abaana enfuuzi kati ate abamu ku basinga okufuna baali benzijukira obulungi baali bava mu bitunda wali olutalo kale sirowooza Kanyahero gyayogerako osanga nabeera mu state house teyaliyo ono wekitiibwa katono nkawa mukama wange embasada osabanze oba okewadde nkasaba nkawa embasada owekitiibwa ambasada Kintu Nyago namwebazizza nga bakatwamusanga mu New York ffe twagenda mu University of Harvard abantu bonna abaweererwayo ku state scholarship bonna bava Romshana maliriza ngende wa Saro eyo abava kyalo kyewaabwe eri embalala kuba ku state eno kyembuulira ambassador waffe katono bakyakuulira Romshana. So anyway, the point is made because I'm not very sure nti Kintu Nyago yabeera mu state house as deputy PPS was indeed a PPS because I system njimanyi bulungi najimanya nga nkyasoma njikuliddemu but kati Galilaya kansembeyo na kino Galilaya ojimanyi Galilaya wempiji were kuchoga were kuchoga shemumanyi ne muulira is around 70 kilometers to Kayunga eri omuntu bw'omuwa emitwalo 5 nga mulwadde tewali ntambula nga zino taxi zowulira okutuuka Kayunga so birole I'm talking about central Buganda, central Uganda one no sirukunjire ewafeeyo role either ez'amanda oba ez'ebyennyanja okutuuka Kayunga rafule emitwalo 2 ku mitwalo 5 abasigazaawo emitwalo 3 now singa waliwo eddwaliro ntirikola erya Kayunga yandabadde agenda mu ddwaliro eyo naye eddwaliro teririiwo kati abalina okweyongerayo Kampala that's another 20,000 Kayunga njagala kwebaza okulaba yebutalejja tewalira and I'm finishing with this waliyo ekizimbe n'emmese tezikyagendamu nazo they think it's not even habitable for rats now kati bw'aba okweyongera Kampala ku mitwalo 5 agenda okutuuka Mulago ng'asigazaawo 15 ne Mulago gy'agenda nayo nfu and you say emitwalo 5 is only one person nga talina mulala gwatambuliddeko zigwerawo ku transport now therefore omuntu w'eggalirayo ab'omuwa emitwalo 5 nta ayeejanjabe malaria asala waffe
Now, finally, Just a please, because you are saying I should summarize. Finally, NRM manifesto ey'okutebula because kumalawo abakonjo yalemwa because kyobala balina mu mbeere bali bagala abasanye it was supposed to be killing field nayo kyakola ki nedalomtion teri government esobola kutta abantu baayo deliberate so sagala osinzire wano oyogere byaswakaba so the killing was accidental maliriza ngenda was the killing accidental go singa akulira amaje second division ayagamba nti nyina order mbadde nyina order ebalumba gwe go singa what so finally state of emergency okongera parliament ekisanja twateka mu constitution state of emergency kasita wabeerawo embeera ng'eremeredde katola abazimba nasale bedi yayo nasale bedi kwe olaba okufa kw'abantu nga tekola ki tekwetegereka nga basinziira obongere kyakusikiriza kusukakawo BBSF ina Amaaso Ku Gwanga Honorable Mike Kennedy webale nnyo ssebo mpuliriza baganda bange ebirowoozo byabwe nga bulijjo mbiteekamu ebirowoozo byabwe mbiteekamu ekitiibwa newankubadde mbasikkiriziganya nabyo naye ekirungi nti abatulaba olumu tugenda ne tulowooza nti oba oliawo amaaso gaabwe tegalengera wala naye olumu bagatuyisaamu ne batutunuulira ne bakeneka ne beewuunya nga balaba ebituvaamu olumu nga tebituukagana na mbeera etambula ekimu ku bizibu muganda wange alina ekizibu kyeyatandise nakyo naye nange ekimu ku bizibu byendaba okubeera n'abandibadde bawabula gavumenti ng'ate nabo tebalina ssuubi kireeta obuzibu bunene nga bali hopeless nabo sikozesezza kigambo ekyo nga tebalina ssuubi kireeta obuzibu bunene nnyo era obuzibu obwo olumu bujjawo okusobozesa abantu kuba abantu balina engeri gye bapima ebintu byabwe ne bapima embeera bamanyi gye bavudde bannayuganda n'ab'enakaseke gye bavudde bamanyiyo bamanyi we batuuse era bamanyi amakubo ge balina okukwata okugenda gye baagala okugenda n'olwekyo ekiri mu maaso olumu n'ebintu bino tugenda mu masomero ne tunenya abaana lumu ebibuuzo tubigwa n'okola ansa n'ojjuza fuluskapu nga 10 naye ng'oli ku birala nnyo ekibuuzo nga wakirese eno n'oba nti otambula bw'otyo kati ekibuuzo kye watubuuzizza kyangu nnyo watubuuzizza emyaka 2 kyekitambudde ekirungi NRM gavumenti eyaweebwa ekisanja kino terina kyekwese yavuddeyo bulungi yeyajjukiza bannayuganda teri munnayuganda yagijjukiza NRM yeyavuddeyo negamba emyaka 2 gigenda kuwera tulina endagaano gye twakola nammwe tulina ebisuubizo bye twabawa kwe mwasinziira okutuwa obuvunaanyizibwa oba okubakulembera emyaka 5 ku myaka 5 kati 2 giwedde era twagala mu lwatu twagala mu mbeera ey'obwerufu tukubaganye ebirowoozo ku kiki ekituukiddwako mu myaka 2 era n'esalawo n'eteekawo n'ekiyitibwa manifesto week eno yonna buli muntu atunuulire gy'ava atunuulire ministry department ne agency za gavumenti engeri gye zikolamu omulimu era ne wateekebwawo enkola ennuŋŋamu nti buli akulembera ministry sector oba agency ne department agende ku media center bannayuganda ababuulire obuvunaanyizibwa bwalina waabutuusizza nga bwesigamye ku bisuubizo ebyaweebwa era nga mu ekyo abakulembeze ab'enjawulo bonna bagenzeeyo batadde ku mmeeza mu lwatu ebyo bye batuuseeko kyenandirowoozeza nti ye muntu okuvaayo nti kino bagambye nti yunivasite y'e Soroti yawedde naye n'omusingi tegunnasimwa awo mba ŋŋamba nti oli mutuufu naye bw'ebanga gyeri
kubanga gyeri n'ebifaananyi babitulaze era n'abali esoloti bagiraba. Kati awo bw'ogenda ate ne weetooloola nga bali bye bakulambise bye bakoze n'ebyo batakoze ate babadde beerufu ne bagamba kino tekituuse ku mutendera gwe twagala ne percentage gye tukoze eri bweti olw'ensonga eno n'eno. N'olwekyo ekyo kiraga obukulembeze obwesigamye ku mazima, obwesigamye ku bwesimbu, obwesigamye ku bikolwa. Era teri yavuddeyo n'agamba nti tukoze 100 ku 100. Balaze ekikoleddwa, ne balaga okusoomoozebwa, ne balaga n'amakubo ge bagenda okuyitamu okuvuunuka okusoomoozebwa. Emyaka 5 gigenda okutuuka ng'ekifaananyi mu sector oba mu ministry oba mu department oba mu agency nga kyekyo bannayuganda kye basobola okugamba nti weewaawo tulina kye tukoze eki kye tulabye. N'olwekyo kati bw'ogenda mu sekita ez'enjawulo genda mu byenjigiriza. Ebyenjigiriza ku mutendero gwa university tulina university namba yegasse ku mayunivasite agaliwo eyesoroti yawedde era erinda kukola ki kutandika. Bw'ogenda mu secondary tulina ze tuyita seed schools naddala mu buli gombololo okubaamu secondary ya gavumenti. Owekitiibwa Janet Museveni olukalala yalutuwadde district ezisobodde okufuna ezo era weeruli. Bwe wabaawo alina gyawakanya nti teriiyo awo ebirowoozo webijjira ebyobuvunaanyizibwa. Bw'ogenda mu primary era nazo zirina emitendera nti buli parish erina okubeera namu, buli constituency erina okubeeramu ne technical era obuvunaanyizibwa tezinaba waliwo, it is work in progress kuba waliwo gye ziri era zalambikiddwa. Era yavuddeyo bulungi ku nsonga ya pads ez'abaana n'agamba nti awo tukyalemeddwa, obusobozi bubadde tebunaba, naye mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja katulabe ng'ensonga eyo esoosoowazibwa. Kampumulemu otandikireko Honorable Sebalu. Atulaba PBS Telefine Amaaso Ku Gwanga program nze busuulwa Honorable Mike Kennedy Sebalu yabadde ayogera naye tukkirize tumale okunywa mu Karok Bumenaje drink kano tukomewo tugende maaso. Amaaso Ku Gwanga ye program ku BBS Telefine nze Stephen Dunstan busuulwa mwanjuzi akwagaliza ebyennyini byanjagaliza tusange ku masengere wano ku mwaliro ogusooka bw'oyagala kulanga naffe okumanya ekintu kyonna. Harris International enteekamu ensimbi genda ogule Rockboom energy drink, ogule Reham Cola, Reham Soda, Reham Fun Time, Reham Fun Fruity oba Mineral Water. Okujukiza Friends of God Garments bali kuna Maganda Plaza mwaliro ogwokubiri duka F17. Telefina tuli ku Facebook live osobola tugira wa program eno ate omulalo tufunira ku Azam, ku Go TV, ku Star Times, ku Zuku, ku DSTV ne ku free to air platforms zonna kwetuli. Wengende kumula nga Honorable Mike Kennedy Sebalu Salongo yakyataanya ensonga oluvannyuma tunaakomawo. Webale nnyo ssebo nga bwe mbadde njogera nti obwerufu mu nsonga zino bwetaagisa nnyo era ekkuba eryakoleddwa okuwa bannayuganda omukisa okubaganya ebirowoozo ku biki ebituukiddwako okusinziira ku bisuubizo n'endagaano namutaayika ekibiina ky'NRM gye kyakola ne bannayuganda kwe baasinziira okukiwa obuyinza ya buvunaanyizibwa kubanga byonna biteereddwa ku lupapula byonna biteereddwa mu lwatu. Kati kiringa bw'obeera n'emmere ya self service buli muntu kati kiba kimuyamba okugenda nagana naye wano mutuuseewa ate nga okolagana n'abo bekikwatako. Kuba ekirungi nti baminisita abakulira sekita ez'enjawulo babadde bajja n'ebitongole ebyenjawulo ne department ez'enjawulo ezikola ku nsonga ez'enjawulo mu sekita yaabwe yonna. Kati nga minisita w'ebyenguudo yazze n'aba roads authority, aba road fund, aba civil aviation. Kati ensonga zonna we ziri buli munnayuganda alina eddembe okuzirondoola ng'ate yeesigamira ddala ku oyo alina oziteeka mu nkola. Kuba kati nga minisita ojja musanga nti minisita atunuulira polisi enkola yonna eya minisitule ye, naye ate bwe bituuka mu kukola enguudo waliwo gwe kikakatako. Kati oyo naye alina okuddamu alage wawaatuuse era buzibu ki. Yensonga lwaki muganda wange yakozesezza ekigambo ekyobuvunaanyizibwa ekyokusoomooza, kuba okusoomooza kukubeerawo wakati mu kutuukiriza
n'okukola n'okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo okusoomooza tekubulawo nga bwe bagamba nti n'omubulungi tabulako ki kamogo. N'olwekyo kati mubikoleddwa ayogedde ku kyewakiso ne Kampala era nzikiriziganya naye nti ebikoleddwa bikoleddwa naye okusinziira ku bungi bw'abantu obuli mu kitundu n'obwetaavu waliwo enteekateeka esaana okuwaamu enkizo okusobola okulaba kuba mu luzungu waliwo kye tuyita equity obwenkanya mu mpeereza ne mu nsaasanya y'emirimu n'olwekyo awo okiraba nga kiba kize bulungi naye kyenjagala okulaga nti ebituukiddwako weebiri era bannayuganda mbawo omukisa kubanga mubukedde mwebiri mumawulire mu New Vision mwebiri mu Monitor mwebiri mu ngeri yaabyo ey'enjawulo mu byempeereza ez'enjawulo social services bituukiddwako byogeddwa infrastructure ez'enjawulo zituukiddwako mpulidde wano abantu nga boogera ku mulago mu ngeri emutyobola mulago kati ali ku mutindo era enteekateeka ze n'enzimba ye n'ekitimu agenda okubeera kya ddwaliro ery'ekikugu ery'entikko era nga ligenda kubeera specialized era abantu babe nga bagendayo. Nze juzi nabadde era nze ngendayo nze sikirinako buzibu ngendayo tonayogera ku security kakati ku nsonga eyo olabika ojagadde njagala kugimba kubanga njagala Ssebalwaji ogerako ekisaalongo security ya Uganda nungi naye nga mulimu nga muganda we bwe yayogedde okusoomoozebwa okubaluseewo mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka ate obulina emikutu gye bukutte nga gyetaaga okutunuulirwa mu ngeri ey'enjawulo era ekyo kireeta okusoomooza eri ebitongole ebikuumaddembe mu ngeri gye birina kati okutandika okutunuulira n'okulondoola obuzzi bw'emisango n'okuteeka obusobozi mu kulemesa emisango okubeerawo prevention. N'olwekyo okusomoozebwa weekuli era kukkiriziganyizibwako era bekikwatako bonna bavuddeyo ne balaga okwewaayo n'okufaayo n'okufuba okulaba nti embeera eyo baginogera eddagala. N'olwekyo awo nawo naye nga bw'otunuulira obutebenkevu bwa Uganda yonna yonna okutwalira awamu isolated gundi zino weeziri tetuzikkiriza naye nga weeziri kubanga n'ensi zetulaba ezikuze muganda wange ali mu America toyinza gamba nti terina butebenkevu naye ate erina okusomoozebwa mu bumenyi bw'amateeka naddala obw'obutemu gye buli abantu bakozesa emundu omwana n'agenda mu ssomero n'akuba abantu 8 ba student banne si kintu kyakwenyumiririzaamu naye nga toyinza gamba nti America olw'okuba ekyo kibaddewo terina butebenkevu. N'olwekyo okusomoozebwa kukubeera ogende South Africa muganda wange gyagenda kati kumpi buli dakiika eyitawo waliwo gwe bakuba ekyasi naye toyinza gamba nti tebalina butebenkevu naye okusomoozebwa bakulina era bakuteekamu ensimbi ne batendeka abakuumi b'eddembe baabwe okubeera nga embeera bali mu maaso gaayo era ekyo kati bwe tuba tutunuulira emyaka 2 awo tugamba nti mu security mu kutwalira awamu mukoze bulungi naye ate ne mu mbeera eno ebaluseewo twagala mukole kye musaanye okukola kubanga neyo embeera tetukola ki okusoomooza okwo kukyaliwo. N'olwekyo nga bwe twatandise manifesto ya myaka 5 kati eno tukozeeko audit nga bw'okola audit ya myaka 2 ebituukiddwako weebiri ebitannaba weebiri era bekikwatako nga baminisita nga ba heads of departments heads of agencies ne ba implementer eddoboozi ly'abannayuganda muliwulirize nnyo ku nsonga we mulabika nti mubadde temunnatuukagana na bisuubizo n'ebyo bye babasuubiramu kibe nti omwaka ogujja wootokoze bulungi ofube okulaba nti ate onywezaawo emyaka 5 gigenda okuggwako nga bwe bakubala ng'ofuna obubonero obulaga nti oyikitidde waggulu togudde bisuubizo by'abannayuganda bye basuubiza. N'olwekyo njagala okwebaza prime minister ne baminisita okuba nti bavuddeyo mu lwatu tebeekwese ne babanga bawuliziganya ne bannayuganda ku bisuubizo ebyo ebyali mu kulonda okwa 2006 bannayuganda kwe basinziira ne batunuulira nti eno emanifesto
esukkulumye erimu omulamwa era erimu essuubi era kwe basinzira otuwa akalulu. Honorable sijja kudda kuba dakiika nsigaza nnya abagambire ddala musule bulungi basiibule. Njagala okwebaza abatuwuliriza era ebirowoozo bino bye tukubaganya birungi kubanga ebisuubizo byaliwo ebikoleddwa tubirabye ebitanakolebwa abalina obikola mu bikole ate naffe abalina okuganyulwa mu bikolebwa naffe tuveeyo tulage awatatuukiridde emberebeera ennungi. Tubasaba nammwe mulina bye mulina okukola nga bannansi ebisuubizo bino ogenda mu nkola. Bw'aba wealth creation ne bakuwa endokwa n'otozisimba enkeera n'ogamba nti obwavu bweyongedde naawe wennyini oba olina ky'okoze mu kulemesa obwavu okugenda mu maaso. N'olwekyo buli omu akole kyateekeddwa okukola tutuukirize ebisuubizo bya bannayuganda ebyokulaba nti bakulaakulana bafuna enkulaakulana ey'omuggundu n'emirimu n'ogenda mu maaso. Yesalongo Sebalu ambassador nzize bwe ntyo olwakuba ddakiika emu oluvannyuma tuve wano amawulire gajje. Telefoni yene yasibwawo Ssaabasajja kansibule nga ngamba nti ndowooza muganda wange ow'ekitiibwa Romusada emmanda yamutambuza leero ndowooza yabadde enkambwe kubanga ebigambo ebimu byabadde ayogera bibadde bisongovu nnyo ndowooza bibadde biva mu mmando eri gyabadde ayogeddeko. Kakati mu kusoomoozebwa tukoze bingi nga ow'ekitiibwa Ssebalu bw'agambye naye mu kusoomoozebwa kugamba emu ku bintu birina okugonjoolwa nze ndowooza nga tunaatambuza manifesito yaffe kubanga manifesito mwenyewe butafaana Quran oba Bayibuli oba amateeka 10 akalolege ga Musa ebibeera work in progress kuba balya mmere. Ebintu ng'enguudo mu Wakiso birina okuba nga bigonjoolwa nga tugambe ekubeera ebuwambo ekubeera nakawuka ekubeera ebusaabala banga omu development mwejja okuva n'emirimu nakina kiri transformation n'ekirala nga Saalongo Sebalu ne bwakikonyeeko mu bonna basome asaana abeere bonna basome Wakiso bonna basoma abune mu Kampala bonna basoma abune kwegamba abantu beyagalire mu nsi yaabwe kubanga ebisale byabuwaza nnyo abazadde mu masomero ga private mu bitundu bino ebiri. Babalinyo honorable Rom mugofe bunyankolero kigabo waliwo enjogera ogwa twandise olugero ng'okuyita na okukira niyita shwahungura nyoko oyagaliza mukakitaawo luta nyoko okusinga okungula is to inherit omukazi kuwofa omukazi woli namutwala naye amuhungura kuhungura so bagamba akusinga ajja natakitaawo ate natwala maamawo ng'omukazi we then bwamala nakugulira emmoloka nakuwa omusaala omulungi deployment ezowulira South Africa nawalala naye nga ase kitaawo kati nafuuka kitaawo kifuba NRM NRA occupational nakba kyetukola mandwa esse yatta bakitaffe kati tuteba maama baffe yefuuse bakitaffe kati tanga mbawadde ebyokulya because yeroza ffe tukolera ku mbuto NRA tetulaba mu kukolera kikubera kwagala kitiibwa dignity kwasombako mzinda teyagala kutulaba tulina okuba ne dignity n'ekitiibwa ekyola byetuwa malusulusu tebiwa baana baabwe UPE zowulira olaba dayogera ku mulago ekide kivuze yogerako kali nga therefo nsiibula abana Uganda tusabe nnyo Katonda one alete ebibonaboneso musabe aleta mu Egypt abaleetere bano mangu nnyo naye ate ebibonaboneso ffe tusabe bituyiteko naye basanyo naye bituyiteko taata nakasenga batera okuyita Lutamaguzi. Ebigambo byange biri bibiri nga mmaliriza. Ekisooka bijja mu Bayibuli. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Ekyokubiri era nakyo nkijja mu Bayibuli kiri mu kitabo ky'okukungubaga oba Olungereza kye bayita Lamentation mu ssula ey'okutaano kigamba Mukama ajjukira ebitujjidde. Bwe munaasoma ebintu ebyo mujja kutegera naye kyensembyayo nyongera okukubira bannayuganda omulanga abatulaba. Bwe mubaako ke musuubira mu basajja bano oteekwa okuba nga muliko ekikyamu ku mutwe. Abantu abajja ne batutundako ensi yaffe yonna n'ebibanja byaffe byonna babitutte.
buli ke bakola ne beewola essente nga bwe bagabana abaana baffe ababeeranga wano bonna bagenze mu buddu gye bafiira babeera ne bakiba wampadde nzimaliriza ate anti nkubuuza ensi gy'olimu bagitunda dda kati oli mu Amerika ati oli mu Kenya sebo gwe toli muteesa n'olwekyo tolaba nti oseka tolaba ng'onsekeredde Musa bwe yavangayo okubuulira Abayisirayiri ekinaabaawo abamu baasekanga naye kansuubire kubanga mu Uganda tulinamu abantu babika bibiri byemaliriza nabo waliwo abo be basiriwazza naye nga babasiriwazza balaba waliwo abo abalengera ekigenda mu maaso ate waliwo be bategeerera n'olwekyo ffe ab'esayidi eno kino kisembyayo ng'ava mu Lwero Triangle tubuuza abasajja mmwe muneetegereze ewaffe gye musengula abantu ettaka lye mwalaba mu lutalo twabakola kinga buli omu njagala kwebaza okujja wano kyasomesa nawe bale